Omulambo gwa Jane Nakalanzi abadde aweza gy'obukuba 52 gusangiddwa omulaalo eyabadde atutte ente ku ttale kuli omuddo olwo n'alayo enduulu yasombodde n'ekyalo. Nga neesiikirize ne mpulira ekivundu. Kaakati ne mpita munange ne twetooloola ne tusanga ekikulubiro ekigenda mu kisaka. Ne tulingirizayo ne tulaba amagulu g'omuntu n'olugoye lwe. Ne manya nti oyo n'omukazi gwe tubadde tunoonya bulijjo kubanga yabula Lwomukaaga nange mu kunoonya nalimu. Abatuuze baasemba okulaba ku munnaabwe ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde ng'agenda okulima ku kyalo kiwoomya okumpi n'olusaalu ng'akutte ne fulasika yali mu kyayi. Kigambibwa nti abatemu balabika baasooka kumukabasanya n'oluvannyuma ebitundu ebyekyama ne bakoolita nabyo. Tubadde tuli awo nga tugenda okunoonya ekyotera twali tutuuse Kasaali ne batukubira essimu nti akomye nti bamulabye. Tugenze okutuuka tulabye abantu bakaaba. Ke basaddaase musaddaake. Era omulaalo abadde alunda ente akedde ku makya najja n'aturipotingira nti alabye omuntu mu kasaka ali mu ggomesa emmyufu. Ne bamutta ne bamusonsekeyo oba bamutta ngeri ki naye kirowezebwa okuba nga bamaana muwamba ne bamutta. Oluvannyuma lw'akabanga poliisi ezze n'ekebejja omulambo bw'etyo n'eragira guziikibwe. Okuva ku main road ku luguudo olunene okutuuka eno omufono gy'abadde alaga kirabika yali bwomu. Kakati bano abaamusse oba abaamutta bafuna chance nga batuukiriza ebigendererwa byabwe olw'okuba tiyalinaako muntu yenna. Bazzeemu okulaajanisa abapoliisi ne Pulezidenti Museveni okwanguya okuzuula abattira abantu. Twatumiza poliisi okuva e Kalisizo esobole okujja. Poliisi yagaanye negamba mmotoka terina mafuta. Twagala poliisi akulira poliisi y'eggwanga okuva e Kalisizo abasirikale babongeremu amaanyi. Ono ye muntu we 16 okuttibwa mu disitulikiti Rakai mu ntiisa mu bbanga lya myezi 3 gyokka.